Hey, omukulu Bajjo alumbye Pallaso. David Lutalo anamalako. Keiyz awonye ekkomera. Byonna mbikuletedde olunaku olwaleero. Nyongera okwebaza gwe mukwano gwange ey'ekumi ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Nabagamba ngenda kubanga mbatuusaako ekyo kyennyini kye mwetaaga okumanya. Yenda mu maaso osubscribinge gwatanaba ate ogende mu maaso onkonereko mu kigalaawo ogenda kuba onkoledde ekisinga. Sigenda kubanga mbalwisa ate mikwano gyange. Ngenda tandika n'omukulu Bajjo. Gummanyi obulungi Bajjo onono promoter. Wabula nga ennaku zino ate ali nnyo mu entertainment news saako n'okubeera critical omulungi ennyo. Onono agenze maaso n'alumba omukulu Pallaso n'ategeeza nga Pallaso w'atalina kyali era teyegeraageranya ate ku David Lutalo n'akubiramu ne ttiimu Pallaso n'abagamba balekerawo ate mwanattu okwewaana kubanga Pallaso si yasosa ate okuyimbira baffe. Agenze maaso n'ategeeza Pallaso nti kabaka okusiima ate mwanattu gwe omuyimbire tekitegeeza nti gwe asinga, wabula kino kitegeeza nti akuwadde ekitiibwa era naawe olina okwewa ekitiibwa ng'okola ebintu ebikuweesa ekitiibwa ng'okuyamba abo abatalina mwasirizi ng'era wolaba kabaka bw'akikola. Ffenna tukimanyi bulungi nti ate bino bizze okubaawo ebya Pallaso kubanga ate yasiimiddwa mwanattu Beene agende amusanyuse ku mazaalibwa ge ag'enkaaga-mu-8. Kino kyazze mwanattu naye nga wabaddewo ate olutalo olubadde lusitudde waggulu ne wansi wakati w'omukulu Pallaso ne David Lutalo. Luno olubadde lutalo lwa bigambo, tolina kyoli nze nsinga, gwasinga ani asinga. Era wano Bajjo agenze maaso n'ategeeza nti mwanattu David Lutalo yali mutuufu nnyo nno ddala ku nsonga gye yategeeza nti Pallaso akyali mwana muto mu nsonga z'okuyimba oba mu industry era akyalina omulimu gw'amaanyi. Wadde nga mwanattu wayitiddwa mukulu Pallaso, David Lutalo akyakusingira wala ebyo bigambo bya Bajjo era n'agamba nti abayimbi bangi nga Mathias Walukaga, Stabua Natolo bazze ne bayitibwa ate okuyimbira Ssaabasajja Kabaka naye ate tebalina kye beeyongeddeko era tebayongeddeeko. Kitegeeza olina ogenda mu maaso n'okukola n'amaanyi nnyo nonno ddala okulabika nga ate otuukako mu level ey'abasajja nga ba David Lutalo. Bantu bangi bakyebuuza nti Pallaso yajjeewa ate connection eyamutuusizza ku ekyo eky'okuyimbira baffe. Wabula g'amazima gali nti omukulu ono yakubibwa ssimu, talina connection gye yanoonya wabula yakubibwa essimu okuva mu Bwakabaka era nga emuyita ng'emutegeeza nti munnange baffe asiimye gwe abajja amusanyusa. Era tukimanyi bulungi nti kabaka yennyini yakyogedde lwatu ku mukolo gwe n'agamba nti mwanattu yamala akabanga ng'awuliriza ennyimba za mwana mulenzi ono naye nga tamanyi nannyini luyimba mutuufu, kwe kutegeeza ate mutabani we amanyiddwa nga Jjonjo, omulangira Jjonjo mutegeeza nti nnoonyeza ku muvubuka ono ajje ate ansanyuse ku mukolo gwange. Nyongera okwebaza mukwano gwange ey'ekumi ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Wetweyongera mu maaso muganda wange omwaka guno David Lutalo alabika tagenda kudda ku Africana. Jjukira azenga ategeka nnyo ku Africana Hotel era nga oluusi tanapo egira negiragiramu awo waliwo agafulumye era akategerekeseeko nti omukulu ono David Lutalo ate agenda kubanga mwanattu ategeka ku cricket over this year. Jjukira ekifo kyekimu kino waliyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Pallaso era nga ndowooza wano tugenda kumanya ani yaani, tugenda kulaba ani agenda okujjuza kubanga cricket over lugogo tukimanyi bulungi nti kifo kinene nnyo nnono ddala. Singa okyeyimbamu mwanattu olina kuba musajja nga wakolamu. Kakati David Lutalo akyepikidde era agamba alina okukijjuza this year, yadde nga n'omukulu Pallaso agamba alina okukijjuza this year. So that is where the target is. Tomanya oyinza okubanga yensonga yemu eno ate eyaleetera bano okubanga beesu naasuna emabegakawo nabagamba mwanattu singa tufunayo bato wakati wa bano ababiri kijja kubanga kikola bulungi nnyo nnono ddala kubanga tetufunangayo bato y'abayimbi abayimba ennyimba ez'omukwano ng'ezo like David Lutalo versus Pallaso. I think kiba so wonderful. Naye ffe aba Jika Media mwanattu David Lutalo tumwagaliza buwanguzi bwerere ate turn up ereme kubanga
ya lusaago abantu bagire ddala mu bungi muje muwagire ate David Lutalo. Kakati no wetweyongera mu maaso mukwano gwange wabaddewo ebiyitayita emabegakaawo omukulu Bruno yavuddeyo n'ategeeza nga bwagenda mwanatu okuba omukulu Keiyz mu mbuga z'amateeka ono nno nga amuvunaana kulabika nga akwata ebintu ebyekusifu ate n'abiteeka ku mutimbagano. Ayogera ku DNA result za mutabani we n'agamba nti kino si kirungi nnyo nno ddala era yakoze bubi nnyo. N'agamba essaawa yonna alina okwogera mwanatu ne looya we wabula mwanatu yadde ng'ebyo byonna byabaddewo ate bano basobodde okulabika nga basisinkana ne bateesa ku nsonga ezitali zimu era wenjogerera mwanatu omukulu Keiyz yandibanga mwanatu awonye ekkomera. Ono yavuddeyo n'anoonya ate musajja mukulu Bruno ng'ayagala babeeko n'enteeseganya mwanatu ze batuukako era bano basisinkanye mu lusinkano olwabadde olwekusifu bano ne bategeeragana era obutategeeragana bwabaddewo mwanatu nyinza okugamba nti bwaweddewo era mu kutwaliza wamu omukulu Bruno alabika yasonye omukulu Keiyz yadde ng'ebyo mwanatu byonna bibaddewo. Olwaleero omulundi ogusoose Bruno avuddeyo ate n'alaga omukwano omungi gwagamba nti ye alina mungi eri mutabani we era n'agamba ab'eŋŋanda bonna teri amusinga kwagala mutabani we saako n'abo ababadde boogera pokopoko nga boogera bye batalinaako mutwe n'amagulu n'abagamba ati mumwesonyiwe kubanga temulina kye mumanyi ku bulamu bwe. Jjukira musajja mukulu ono amaze ebbanga ng'ali mu mawulire buli omu ng'avuma nga bw'ayagala ne boogera buli kye boogedde buli kye basanze wabula nga tanyega ng'asirise. Ono agenze maaso mwanatu n'ategeeza nti mutabani we ye abadde amufiirako nonno ddala ng'amuweereza kasente ak'obujjanjabi ssaako n'ezo ez'okulyako mwanatu mpola mpola era ne mukyala we akimanyi nti n'erinnya erya Kiggundu erya mutabani we mwaboogera pokopoko si mmwe mwali mutuuma wabula ye kennyini nga taata w'omwana ye yali mutuuma ekitegeeza nti musajja mukulu ono abadde akimanyi nti omwana we. Naye yeewuunyiza nnyo okulaba nga mwa abantu abatalina kye mumanyi mwogera nnyo okusinga ye era n'abategeeza mu mwesonyiwe. Awo nno muganda wange wentegereza mmwe abaana ab'obuwala mugenda ne mukola ensobi gwe nolowooza nti nno gwe ojjako era ozalire omwana w'obulenzi omuwangule omutima sooka omwebuuzeeko oba mwetegefu ate okuzaala. Leka gwe okukola ate bukumpanya omuzalire nga teyeetegese byebyo ebizibu mwanatu byogenda okusanga alemererwe okuwa obuyambi ate ogende mu mawulire ekintu ekitali kirungi kubanga I think that is private life tebina kubanga ate biri ku mawulire weebityo ogenda kuba weeswaza ate ne famire yo ogiswaze nti oba osanga tosaanidde era toli marriage material kubanga lwaki omusajja yandibadde akulekawo n'akusuulawo. Kale nyongera okwebaza gwe eyeekumye nange okuva gye tuwatandikidde era ne nkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire nkusuubiza ngenda kuweereza okusinga ku ekyo ky'osuubira. Gwatanaba ku subscribing genda maaso osubscribing wansawo ate onkonereko ne mu kigalaawo olikinge ogenda kuba nga onkoledde ate mwanatu ekisinga mu comment section teweerabira baako ky'oŋŋamba nkyuseemu nnyongeremu nsaba mukama ate abankuumire abampere bye musinga mwanatu okwagala.